maaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya Ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Omwagalwa ampuliriza n'awantunuulidde nkulamusaako nnyonnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe Mukama Katonda asisidde obulamu buno bwange okutuusa essaawa ya kaakano. Weebale kufaayo, weewale kuwaayo obudde bwo. N'obanga otunuulira puroguramu eno gye nsuubira nga tejja kuleka kye kimu. Ye puroguramu ekuteekateeka olw'ebyo bigenda okujja. Bw'aba mukazi alina ekiseera kyatuukamu n'amanya nti kakati nsemberedde okuzaala. Mu bigambo bye tuzza tuyiga bitulaga nti tuli ku ndeboolebo. Essaawa yonna kyedomola. Kabaka wa bakabaka, the King of Kings, ayingirawo. Ensi eno bassebo ne mulaba nga efaana bweti esemberedde okutuuka ku nkomerero yaayo. Naye nsaba Mukama akubeere mu bigambo by'ogenda okuwuliriza ne by'oyiga ne by'ozooyiga byongera okukuteekateeka n'okukuzaamu amaanyi n'okukuwa essuubi olw'okubanga otuuka awakanirwa. Tewali kimalamu maanyi nga kulaba omuddusi adduse mayiro eziwera nga 25 naye ng'asigazaayo mayiro 2 naggwamu amaanyi. Njagala mu bigambo bino Mukama akuzzeemu amaanyi. Nsaba Mukama akuteeketeeke. Katusabe. Katonda affe jangu oyogere gye tuli. Koma kamwa kange mpa ebigambo byokka ebinaayamba omuddu oyo n'omuzaana okumuteekateeka n'okumuwa essuubi eddamu ery'okuwangula ensi eno tusikire obulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omulundi ogwayita twalaba Yesu Kristo mu bunene bwe, mu buzito bwe. Twalaba Yesu Kristo kikyali gye tuli. Twamulaba mu capacities eziwererako ddala nga 20 so nga alina n'ezisingawo. Naye ate mu kyokuyiga kino njagadde okuwanjuluza Yesu Kristo mu bubonero. Jesus Christ in symbolism. Mu lulimi lwaffe olwa theology, Jesus Christ in the type form. Yesu tumwogerako nga antitype. Naye nga yasooka n'alabikira mu bubonero. Era bw'onobanga osomye endagaano enkadde ojja kulaba nga waliwo obubonero bungi obwakozesebwanga naye nga bwali butegeeza oyo eyali agenda okujja. N'obubonero obwo bwali buteekateeka nti waliwo ekijja. Abasajja bajjajjaffe ne bannabbi abaasooka tubayita the first Adventists be balindirizi abaasooka nga balindira Yesu Kristo okujja omulundi ogwasooka. For us we are second Adventists. Tuli ba Adventist oba balindirizi abakristo ajja omulundi ogwokubiri. Naye abaasooka bamulindiriranga naye mu kumulindirira balina obubonero bubamulabirangamu, bubamusinzizangamu, bubamukkiririzangamu, bubamusinkanirangamu nga baabeeranga mu bubonero obwo balinga bali ku Kristo Yesu but in symbolic form, mu ngeri y'obubonero, mu ngeri y'ekifaananyi. Njagadde mu kyokuyiga kino otambuliramu nange tubeeko bye tuyiga nga byongera okuteekateeka n'okutukakasa Yesu Kristo mu buzito bwe na kikyali gye tuli. Yesu ono nga tannaba kuzaalibwa ku nsi kuno yasooka n'alabikira mu bubonero oba biyita ebifaananyi. Era bwe yamala okujja ku nsi ojja kusanga obubonero obwo bwali bukozesebwa oba ebifaananyi ebyo byali bikozesebwa byamala ne bivaawo. Naye nga tukyabikozesa, tukyabyetaaga. Kubanga oyo gwe byali bisongako. Gamba singa omuntu abadde ng'atambula ayinza okuba nga alina gy'ava naye n'olaba ekisiikirize kye n'omanya nti walabika aliwo omuntu ajja. Naye ng'ososola kubanga enjuba eyinza okuba nga emuli mabega ng'ekuba ekifaananyi nga kisindika wali kati olaba shadow ye naye nga shadow gy'olaba naye omuntu n'akumulaba. Naye sirowooza nti omuntu we bw'amala okutambula n'atuuka awo n'obeera ng'omulaba n'amaaso ate amaaso oyinza okugateeka ku kifaananyi oga nti ekifaananyi kibadde kyani? Awo obeera oliko kikyamu. Kubanga gw'obadde oyagala okulaba nannyini kifaananyi atuuse. Naye kyansonga na buno obubono tubutegeere. Bwe tunaabutegeera kubanga abamu oluusi babutankana
naawe ne batandika n'okusoma ebiwandiike nga babisoma ekifuula nnenge. Naye bwe tunategeera obubonero buno tujja kutegeera obubonero wowe buva wowe bukoma naye nga bwonna butegeeza Yesu Kristo. Gamba omulundi ogwayita twayogera ku ndiga. Endiga eno eyasaddaakibwa okuviira ddala ku bajjajjaffe abaasooka Adamu ne Eva kwe bajja eddiba ery'ensolo okubambaza kaali kabonero. It was a symbol. Naye nga kaali kategeeza ani? Kaali kategeeza Yesu Kristo. Bw'osoma mu kitabo kye bayita Kubikkulirwa kyova olaba ng'eriyo ebigambo bino ate mwana wattu binsanyusa naye ate nga byogerako ebyo byaliwo ate okuva mu lubereberye. Mu kitabo kino kankutegeeze bwanga okisoma okunyumirwa obulungi tosoma kamu bw'otyo n'obeera nomaale gagenda bw'otyo. Mwana wattu kibeerako ebigambo ekijjayo ng'ate bitegeeza n'osoma wano katono awali katono n'ofuna omulamwa. Genda mu kitabo kye bayita Kubikkulirwa ekitabo ekisembayo mu Bayibuli yo essula 13 olunyiri lwa 8 agamba nti bonna abatuula ku nsi baligisinza. Tugenda kugiyigako eyo gye boogerako ensolo. Buli atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Abanaasinza ensolo eyo gye tujja okuyigako mu maaso be baba batawandiikiddwa mannya gaabwe mu kitabo ky'omwana gwaki ogw'endiga ogw'obulamu ogwattibwa okuva ddi? Ogwattibwa okuva kutondebwa kwaki? Kw'ensi. Kati weebuuza ekibuuzo, Yesu kubanga wano yayogerwako mu mwana gw'endiga eyattibwa okuva kutondebwa kw'ensi, Yesu Kristo bamusaddaaka kutondebwa kwa nsi oba bamusaddaaka wano ng'azaaliddwa? That is symbolism. Kabonero nti endiga eri yattibwa okuva ddala ku Adamu mu biseera by'Abakayini awo wonna jangu mu biseera by'aba Musa mu biseera by'abannabbi awo wonna endiga eyajjanga ettibwa abaana ba Isirayiri gye batta yalinga kabonero akaali kategeeza nti waliwo alijja agenda okutwala ekifaananyi eky'endiga eno ebadde ettibwa era agenda kuttibwa era eyo bw'alittibwa aliba ng'atuukiriza ekyo ekyali kikolwa ku ndiga. Kankunyumizeyo kaakano ate akakyasinza okunyuma gamba nti kazi batandika batya tuba tugera engero okyajjukira batandika Yesu Kristo bassebo bamukwata gamba nti awo olwatuuka owooluganda nga nkulabira nga bakwata Yesu sajja wabeene nga batwala olunaku olwo. This is a very interesting story. I want you to follow me. Katonda mutegeere ndi Katonda wanteekateeka. Yesu yali abayigiriza baali bamugamba nti waayo okuyitako baali bayetekekera mbaga yakuyitako ye embaga y'okuyitako tunagiryawa tunagitegekera wa n'abalage n'abagamba mugende munasinkana omukazi yeetisa ensuwa kale n'abalagirira bwe munaategekera ne bateekateeka bayita mu process eyo yonna bamala bakwata Yesu Kristo. Olunaku olwa Friday, look at me and listen, otegere ebintu bya Katonda nti byanteekateeka. Olunaku lwa Friday lwe lunaku olwo lwe basaddaaka Yesu Kristo oba lwe bamukomera ku musaalaba. And by coincidence kankosa kugamba ako nkewoze nti lwe lunaku ate era lwe baali balina okuba nga battirako embaga ey'okuyitako, the Passover festival. Kakati kabona omukulu yali yeetegese olw'omukolo omukulu ogwakolebwanga ku ndiga, ng'endiga eyo gye baali bagenda okusaddaaka ng'endiga ey'okuyitako. Oli ffenna kubanga ogwo omukolo gw'okuyitako tugendera gwongera ogulaba nga gwatandikira mu baana ba Isirayiri nga bava e Misiri. Kakati ono agenda okutta endiga, akutta akaso, awanise waggulu agenda kusala ki? Ndiga. Yesu Kristo ali luddawa? Ali ku musaalaba. Yesu Kristo agenda n'akikubawo n'agamba nti kikoze kitya? Kiwedde. Bwaso waaliwo ekikankana ekyali eky'amaanyi. Gwe tunuulira. Waaliwo ekikankana ekyaki? Eky'amaanyi. Abaganda bagamba nti ekyekanga tekimanya muzira. Embwa bw'ogikuba omukalo esooka kudduka. Ennyama nga baagikalirira n'ebeera nga yakala n'ekalambala. Naye singa okwata ekinyama ekyo n'okikasuka n'okikuba embwa, embwa ate esooka kudduka misinde. Ekoma bukomi negaa naye nga mpwedde ng'ekiwunya ng'ennyama n'eryoka ekomawo ekirye. Kakati n'ono kabona eyali yeekalakaasa akutta akasombo agenda kusala ndiga wangi ekikankana bwe kyagwawo okufa kwa Yesu Kristo kabategeeze nako kwali kwa buzira, kwali kintu ky'amaanyi okulaga nti yali akoze kyali kintu ekigenda okuleetekawo enkyukakyuka. It was a fundamental change that was brought up.
ekikankano bassebo kyaleetera ne kabona akasoka yali akutte mu ngalo okumuwa amatoka ne kagwa. Yatya nnyo n'akaso ne kagwa wansi. Bwe kagwa wansi, what happened? Endiga nega nti wano wafiira muki muloge n'emyansa. Mukama yasiima endiga zireme kufa bbiri, endiga eyali akabonero n'endiga Yesu Kristo. Yesu bw'abanga yali ku musalaba kaafe eri endiga ewonyezebwe. Gamba nti haleluya. Awo era akabonero ak'okutta endiga oba kye bayita Passover lamb gye battanga n'endiga zonna ezasaddaakibwanga era newonyolwayo abakyasaddaaka ensolo. Bwekubanga basaddaaka Mukama yabagamba kusaddaaka, basse ebyokusaddaaka byaggwa era gwakyasaddaaka kitegeeza tonaba kutegeera Yesu Kristo y'ensonga. Lwaki ndeese obubaka buno otegere nti bassebo Yesu Kristo ye saddaaka, y'endiga eyasaddaakibwa ku lwaffe. Nga Ibulayimu bwe yali agenda okusaddaaka omwana we, Mukama n'amuteerawo endiga. Naffe Mukama Katonda bassebo takyatwetagisa kusaddaaka ndiga, yateerawo Yesu Kristo omwana we ffe tusobole okulokolebwa. So the lamb oba ensolo eyattibwanga yali etegeeza Yesu Kristo. Eyo kyavudaga nti yattibwa okuva kutondebwa kw'ensi. Endiga eyo njogeddeko nga era yeyattibwanga olw'okuyitako, it was the Paschal lamb. Waliwo akagamba akatera okukozesebwa nti lunaku lwa Pasika, oba mutera okukawulira. Abakogera mu Luganda, but it's a Greek word, Paschos. Mu Lungereza nabagita Paschal lamb. Endiga eyo eyatangiriranga ebibi aboonoonyi. Endiga eyattibwa, Bayibuli etulaga nti yattibwa okuva kutondebwa kw'ensi, naye endiga eno ya Passover yo yatandikira wano mu Misiri ng'abaana ba Isirayiri banaavaayo. Naye Pawulo wabanga agiwandiikako wano mu Bakolinso ekisooka essula 5 olunyolo lw'omusanvu, njagala kusomera, tuli ku symbols oba obubonero obutegeeza Yesu Kristo. Bakolinso ekisooka essula 5 olunyolo lw'omusanvu luga nti muggyemu ekizimbulukusa ekyedda. Kyayogerako kyo kimanyi? Bunnanfuusi, hypocrisy oba ekibi ekyedda, mulyoke mubeere ekitole ekijja. Bayibuli eryega nti omuntu wabeera mu Kristo afuuka kitonde kiki kijja. Ebyedda nga bikoze bitya? Nga biweddewo. Nga temuliimu kizimbulukusa, bwe bunnabbi bwenjogeddeko oba ekibi. Kubanga era n'okuyitako kwaffe kwattibwa ye Kristo. Our Passover, the Passover lamb was slain 2,000 years back. Myaka nga 2,000 emabega. And this Passover was none other than Christ. Passover eno oba eno endiga yattibwa ey'okuyitako, abaana ba Isirayiri bajjanga nga batta endiga y'okuyitako buli mwaka. This was an annual ceremony or festival. Nga buli mwaka bakwata embaga, era y'embaga eyaggulangawo emikolo. Mu kalenda y'Abayudaaya embaga eyaggulangawo nga bwe mutera kubeera n'olunaku olusooka butwaniriza mwaka. N'omukolo gwakolebwanga mu Buyudaaya ogwaggulangawo emikolo gyonna egy'eddiini, it was the Passover. Ne kulyoka kudirako ate emikolo emirala ngenda kugiyigiriza. Naye kakati Passover came to its end, yatuuka ku nkomerero yaayo at the cross, and the Passover lamb was slain. Yesu Kristo bagamba nti kikoze kitya? Kiwedde. Kitegeeza nti endiga eno eyattibwanga eyali ey'okuyitako, awo we yakola ki? We yakoma, we byaggweera. Abaana ba Isirayiri balinayo omukolo gwe baakolanga. Kati kankutwale mu kitabo kya Baleevi essula ya 23. Era ey'okuyitako ojja kugisomako mu kitabo kya Kuva essula ya 12 ojja okugisanga. Naye kakati kankutwaleyo kate mu kitabo kyani kya Baleevi essula ya 23. Waliwo n'emikolo mingi egyakwatibwanga bazogerako ng'embaga ezaddiriŋŋananga, era wano ojja kusangawo ebyakolebwanga bingi. Naye mu byo bwe baamalanga embaga etaliimu kizimbulukusa, bwe baamalanga embaga ey'okuyitako, kyekyaddangako bazzangako embaga ey'emigaati egitaliimu kizimbulukuswa. Njagala osoma olunyolo olwokutaano, mu mwezi ogw'olubereberye, si guno ogwaffe ogwa January, baguyitanga Abibu oba Nisan mu lulimi olw'Ebbulaniya. Ku lunaku olw'14 akawungeezi kwe kuyitako kwa Mukama, okukuwedde, okuwulidde. Kati okuyitako we kuggwa, ne ku lunaku olw'15 olw'omwezi ogwo y'embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa eri Mukama. Munaaliiranga ennaku 7 emigaati egitazimbulukuswa. Okawulidde ako? Bwe baamalanga embaga ey'okuyitako bazzangako embaga ey'emigaati egitaliimu kizimbulukuswa, yamalanga ennaku eziwerera ddala 7.
naye kakati balinga batandika ku lunaku olw'15 14 babadde ku mbaga ey'okuyitako kati 15 batandise embaga y'emigaati egitali mu kizimbukuswa ne batandika 15 16 17 18 19 20 21 kakati bamaliriza bwe bamaliriza kyekibeerawo baselebrating tumaliriza naye wuliriza akagambo kakano kenjagadde nkugireyo nti ku lunaku olw'olubereberye munaabanga n'okukuŋŋaana okutukuvu temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono naye munaaweerangayo ddala ennaku 7 ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Ku lunaku olw'omusanvu wanaabangawo okukuŋŋaana okutukuvu temukolanga mulimu gwa mikono. Awo njagadde tubeerewo n'ebyokuyiga bibiri. Number 1 agambye nti ku lunaku olw'olubereberye kikyategeeza n'olunaku olw'olubereberye. Is it talking of Sunday, the first day of the week? No. Kyagamba nti lunaku olw'olubereberye olw'ennaku ez'emmeka 7 lwayogerako olw'olubereberye lwe lunaku z'omwezi nga 15 erumakinga ennaku ezisooka olunaku olusooka olw'ennaku 7 ezigenda okuddako. He is not talking of the week days naye ayogera ku lunaku 7 ezo ezifollowings okuyitako. Gamba okuyitako bwekuba nga kwabaddewo nga 14 nga 14 zabaddewo ku Tuesday kati ku Wednesday batandika okubala ennaku endala 7 ez'emigaati egitali mu kizimbulukuswa. Kati ku lunaku olwo lwe batandika okuzibala bawummula era tebakola mirimu gyabwe. Ate kasita bawummula kitegeeza efuuse eki sabbiiti naye nga sabbiiti yaki ya mukolo. Tuli ffenna ne baleka batwalawo ennaku eziddakawo kati baba bamaliriza ennaku ezo 7 ate era kyabulaga nti ne ku lunaku olwo 7 munaabanga n'okukuŋŋaana okutukuvu temukolengako omulimu. Waliwo abantu abatera okutapula olunyirunyi ne bagamba nti olaba Bayibuli ekkiriza ennaku zombi, ekkiriza olunaku olusooka n'ekkiriza n'olunaku olw'omusanvu. N'olwekyo ffe abakuuma Sunday olunaku olusooka tetulina buzibu, nammwe abakuuma Saturday olunaku olw'omusanvu nammwe mulyokke. No, you are misinterpreting the Bible. Bayibuli kyeyigiriza wano si kiri ekyo gwe kyoli. Teyigiriza ku sabbiiti ya lunaku lwa Saturday oba olunaku lwa Sunday. Wano eyigiriza lunaku olusooka mu nnaku ezo 7, the first day of these 7 days of the unleavened bread. Bw'oba osoma Good News Bible ekyogera bulungi nnyo. On the first day of these days. Bw'aba maliriza on the 7th day of these days. Which these days? These days ezogeddwako ze nnaku 7 ez'emigaati ezitali mu kiki kizimbulukuswa. Wano kinjagadde nkugireyo kikino nti omugaati guno ogutaliimu kizimbulukuswa, ekizimbulukuswa kitegeeza kibi. Omugaati guno gwali gutegeeza ani? Gamba nti Yesu Kristo. It was a symbol of Christ Jesus. Nga mmaze okuyitibwako kaakati mutwale Yesu Kristo mu bulamu bwammwe. Ennaku ezo 7 kwalinga kwewonga basobole okulaba nga basembeza Katonda waabwe mu bulamu bwabwe. Kati bamaakinga ennaku ezo nga bazitandika batandika na kiwummulo kiramba. Ekiwummulo kino it symbolized Jesus, kuwummulira mu Kristo Yesu. Baba bakomekeza na kuwummulira mwani mu Kristo Yesu. Lwekyo omugaati guno ogutali mu kizimbulukuswa nagwo gwali gutegeeza ani? Yesu Kristo. N'ebiwummulo bino bw'onooba osoma ekitabo kino eky'Abaleevi essula 23 ojja kusanga mulimu ebiwummulo ebiwerera ddala. Kati awo tugamba tulabyewo ebiwummulo 2. Olunaku olusooka olw'emigaati egitali mu kizimbulukuswa lwabanga lwakuwummula, n'olunaku olw'omusanvu nga bakomekereza nalwo lwakuwummula. Ojja kusangawo n'ebiwummulo ebirala awo ebirala nga 5 biramba. Ojja kusangamu ekiwummulo eky'okutangirira, ojja kusangamu ekiwummulo eky'embaga y'ensiisira. Kati awaliwo ebiwummulo ebiwerera ddala. Kati ebiwummulo ebyo byonna all those symbolized Jesus. Byonna byali bisonga ku Yesu Kristo nga kye kiwummulo kyaffe ekyekomeredde. Era ebiwummulo ebyo olwaleero kankutegeeze tebikyakwatibwa. Era bw'obanga osome mu kitabo ky'Abaleevi kankutwalayoko mu ssula 16 nyongera okunyweza ensonga eno ogitegeere bulungi nnyo. Baleevi essula 16 nja kusoma olwa 29. Baleevi essula 16 nsoma olwa 29 nzikireko wansi awo paka ku lwasi mu lugamba nti era lino linaabanga tteeka gye muli emirembe gyonna mu mwezi ogw'omusanvu ku lunaku olw'omwezi olw'ekkumi munaabonerezanga emmeeme zammwe, so temukolanga mulimu gwonna enzaalwa newankubadde omugenyi atuula mu mmwe, kubanga ku lunaku olwo kwe banaabatangiriranga. Kabona omukulu yayingiranga mu kifo ekisinga okuba ekitukuvu yatangiriranga okubalongoosa
munaabanga balongoofu mu bibi byammwe byonna mu maaso ga Mukama. Olwo ye Ssabbiiti ey'okuwummula ey'okwewombekerako gye muli. Olunaku olw'okutangira luyisa atya? Njagadde yakugambaako. Ye Ssabbiiti ey'okuwummula ey'okwewombekerako gye muli, era munaabonerezanga emmeme zammwe, ly'etteeka ery'emirembe gyonna. Bw'ogenda mu maaso awaga nti era kabona anaafukibwangako amafuta era anaayawulibwanga okuba kabona mu kifo kya kitaawe, anaatangiriranga era anaayambalanga ebyambalo ebyabafuta, ebyambalo ebitukuvu. Era kabona bwe yayingirangayo kankutegeeza bamusibangako n'omuguwa eno asobole okuba nga agenda okukola obuweereza buno obutukuvu. Kugamba bwe yayingiranga eri nga si kulwa nga afiira, ng'omuntu omulala yina takirizibwa kuyingirayo kubanga yekka yali afukiddwako amafuta. He was the only anointed. Nga bw'olaba Yesu Kristo saaba kabona, he is the only anointed eyasobola okuyingira mu kifo ekisinga okubeera ekitukuvu eky'omu ggulu, eyasobola okuweebwayo nga saddaaka yekka ku lw'aboonoonyi ku lw'ensi yonna. Noono kabona yasobolanga okuyingirayo atwalayo saddaaka. Ekimusibyako muguwa nti senga amaana afiirayo bajja kusika, ennaku zaayitanga ne bagaa nti vaayo balina kusika muguwa bamusikeyo, so si b'okuyingirayo kuba tebakkirizibwa. Neewuliriza, ono kaakano kabona yennyini eyakolanga omulimu ogwo yalinga kifaananyi kya Yesu Kristo. Ako tokawulidde. Kabona ono eyakolanga omulimu guno gw'okutangirira ate mwana wattu, he symbolized Jesus Christ. Yali kabonero. N'endiga yennyini gy'asaddaase ey'okutangirira n'agitwalayo nayo ki? Kabonero. Bw'ogenda mu ky'Abaleevi awo essula ya 23 olunyiriri olwokuna okutuuka ku lw'omusanvu n'olw'omunaana n'okka wansi ne ku lwa 24 ojja kulaba nga kabona ono ekitundu kye yakolanga kyalinga kikulu nnyo ng'atangirira. Omulimu guno gwe yakolanga tegwalinga gwa kusaaga, kubanga omulimu guno gwamuweebwanga gwalinga mulimu mukulu nnyo ekyenkanidde awo. Gwabanga gulaga nti kaakano ayimiriddewo ku lw'ensi yonna. Era gamba abaana ba Isirayiri nti mu mwezi ogw'omusanvu ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi wanaabangawo okuwummula okw'okwewombeeka gye muli. Kati walingawo ebiwummulo ebyo bye njagadde okunyweza nti ezo zonna zaalinga Ssabbiiti, byalinga biwummulo. Naye ebiwummulo ebyo tubiyita annual Sabbath. Si wiikire, si bya buli wiiki, wabula byalinga byaki? Byajjanga buli mwaka, buli luvannyuma lwa mwaka, buli luvannyuma lwa mwaka tuziyita annual Sabbath oba ceremonial Sabbath. Ssabbiiti ezo zaalinga za mikolo oba ziyite Ssabbiiti eza buli mwaka. So si Ssabbiiti eno gye nayigirizaako, Ssabbiiti ey'obutonzi kabwejjungiro oli gwe nayigirizaako kayita akayembe okyakajjukira, ke kakwatamu ne kagikyusa ne keewa obuyinza. Ojjukira olunyiriri twasoma mu Daniel essula 7:5 nti alirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka. Oyo yawaanyisa ebiseera yali azanyira mu Ssabbiiti ey'obutonzi. Ssabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu gye yazanyirako. Eyo Ssabbiiti bassebo yaliwo nga n'ekibi tekinnaba kubeerawo. Kano yagyetekerawo nnyini mwene, si lwa kusaddaakirako, si lwa kutangirira, si lwa bibi, wabula yagiteekawo olw'okumujjukira ng'omutonzi waffe. Naye weetegereze, eyo Ssabbiiti ezze ng'ebeerawo nakati ekyaliwo era ejja kubeerawo ne mu nsi empya gy'eri. Naye zino Ssabbiiti ze njogeddeku wano eziweranga 7 mulaba mu kitabo ky'Abaleevi essula ya 23 zo zaali ceremonial, zaali za mikolo, zaali annual. They were types, they were shadows, byali bifaananyi, bwali bubonero obwali butegeeza Yesu Kristo. Ssabbiiti ey'obutonzi bassebo saagala ogimikisinga na bino. Era kyova olabanga bw'abanga agyogerako, bw'abanga akomekkereza alina bw'akyogera wano mu Baleevi essula 23 ng'amaze okuzinyola. Kankusomera olwa 37 Baleevi essula eno eya 23 olunyiriri lwa 37 ga nti ezo embaga kati akola conclusion azimalirizawo agenda ng'azirambika wano gaa nti ezo embaga endagire eza Mukama ze munaalangiriranga okuba okuŋŋaana okutukuvu, okuwangayo ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama, ekiweebwayo ekyokebwa, ekiweebwayo ekyobutta, saddaaka n'ekiweebwayo ekyokunywa. Kinnakimu ku lunaku lwakyo, obutassaako Ssabbiiti za Mukama n'ebirabo byammwe n'obweyamo bwammwe bwonna, n'ebyo byonna bye muwaayo ku bwammwe bye muwa Mukama. Wano kikyakulaga nti obutassaako Ssabbiiti za Mukama kyageza okulaga nti zino zonna Ssabbiiti zojja okusanga wano n'embaga ezatambulirangako
ebyagenderangako byonna, yes, ebyo munaakolanga ng'abaana ba Isirayiri obutassaako. Kugamba agezaako okulaga distinction, okubyawula ku bino nti ezo mbaga yes, naye olwokuba zo za mikolo ziri ceremonial, zaawule ku ssabbiiti za Mukama. N'okyo gwe mukwano gwange abadde atankana, abadde abuzaabuzibwa n'oga nti ate na zino ssabbiiti nazo Mukama yazirekawo zaffe. Mu bino ebyakolebwanga mu ky'Abaleevi essula 23 bw'oba ogisomye ojja kusanga mwalingamu n'emikolo egy'okubanga bawaayo ssaddaaka ez'ebyokebwa, ebyalingamu ebyokulya n'ebyokunywa. Ojja kusoma ennyiriri ezo na ssula eyo nejjudde ebigambo ebyo byonna. Ebyokebwa eri Mukama era ekiweebwayo kyonna eky'obutta n'ekiweebwayo ekyaki n'ekyokunywa, songa osomera olw'e18. Era munaaleetanga wamu n'emigaati abaana b'endiga 7 awataliiko bulema, n'agenda ng'amenyaawo n'ebiweebwayo eby'obutta n'ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo ebyaki n'abyogerako ebyokunywa. Ebyo byonna byalinga kitundu ku mbaga zino ezaakolebwanga, embaga ez'emikolo, embaga eza buli mwaka. N'ebyo byonna bw'abanga awunzika agamba akulaga nti ebyo byonna byali bisonga kwani? Ku Yesu Kristo. Kyova olaba nga Pawulo ye bw'abanga abyogerako ebyo kaakano nkututeyo mu Bakolosaayo, olunyiri luno abamu balwagala nnyo naye ate ne balusoma kifuula nnenge, ne babeera nga babuzaabuzibwa ne balowooza nti ndowooza bwe bityo bwe biri. Bakolosaayo essula yino yakubira olunyiri lwa 16 lugamba lutya nti kale omuntu yenna tabanenyanga olw'ebyokulya oba olw'ebyokunywa oba olw'embaga oba olw'omwezi oguboneka oba olwa ssabbiiti. Akakanyiriro kawulidde katawanya bangi naye nsaba Mukama ambeere naddala gwe ate awuliriza okuva na kaakano oyige era oleme kuddamu kutankana mu nsonga eno. Kale omuntu yenna, kale bw'agamba nti kale is concluding, kitegeeza alina kyatandikidde ku waggulu eyo, alina kyabadde ayogerako waggulu awo nga ayanjula Yesu Kristo amulaga obukulu bwe na lwaki yajja n'emirimu gye yakola. Kakati awunzika agamba nti kale omuntu yenna tabanenyanga mu byokulya oba ebyokunywa. Abamu bagamba nti ebyokulya kakati nze bwe neerira embizzi yange nga ndya, abadde bagamba nti olw'ebyokunywa nze oba mwenge gwange tonnenya, oba olw'embaga oba nze nkola mbaga zifaanana zitya ziriko zitya tonnenya, oba olw'emyezi egiboneka oba olwa ssabbiiti nze oba ssabbiiti nkwata eri oba sigikwata eyammwe. Please, you are misinterpreting the verse. Olunyiri luno Pawulo okutuuka okukola conclusion eno bw'agatta ebintu binaaga nti omuntu abanenyanga olw'ebyokulya, mark this, oba ebyokunywa oba olw'embaga oba olw'emyezi egiboneka oba olwa ssabbiiti. Ebintu ebyo byonna bisangibwa mu Baleevi wali essula ya 23 gye mbaddemu, kubanga embaga ezo zonna ezaakwatibwanga mwalingamu ebyokulya, mwalingamu n'ebyokunywa, mwalingamu n'embaga ezaakwatibwanga ezo zetwogeddeko, zaatambuliranga na ku myezi egiboneka, mwalingamu n'ebiwummulo bye bya ssabbiiti bye nziyogeddeko, the ceremonial sabbath oba annual sabbath. Omuntu yenta kunenyanga olw'ebyo byonna kasita omala okutegeera mu Kristo Yesu. Lwaki? Ebyo kye kisikirize ky'oyo eyali agenda okujja, naye omubiri guga Kristo. The reality was Christ. Oba ontegeerategeeramu? Njogera ku bubonero obwali butegeeza Yesu Kristo. Nti bino byonna bassebo bye tusomako mu kitabo ky'Abaleevi essula ya 23 byali bubonero obwali busonga ku Yesu Kristo. Yesu bwe yamala n'ajja, tetukyetaaga ate kuddayo kukwata mbaga ezo ezirimu ebyokebyo ebyobutta ebyebyobwayo n'ebyokunywa ebigenderako, ate tutunulira omwezi gwabonese ate binaabeera bitya. Ebyo byonna kakati tuba tuzze mu holokoso wadda, tuba tuwakanya kuzaalibwa kwa Yesu Kristo. Yesu bw'aba nga yazaalibwa bassebe byakola bitya? Byaggwa. Byali bisonga ku ye nga yisaddaaka ennamu, kubanga all those were set aside for the atonement of sin. Byali biteekeddwawo lwa kutangirira, lwa kwetukuza, lwa kwerongoosaako ebibi byaffe ebyakolebwanga abaana ba Isirayiri. Kati Kristo Yesu bassebo olwaleero yatulongoosa olw'omusaayi gwe gwe yawaayo nga saddaaka ku musalaba. We are sanctified, we are justified, we are sanctified and we shall be glorified by the blood of Jesus Christ. Gamba nti haleluya. N'ekyo mukwano gwange mpuliriza, ebyo byonna byali kisikirize. Twogera ku bubonero, kwongerayo kino emmaanu. Abaana ba Isirayiri baali batambula, ekyasinga okubasumbuwa ekimu ku byo y'enjala. Naye mwana wattu Mukama Katonda agamba abaana ba Isirayiri nti ekyo ngenda kukimalawo bwe nti, gamba abaana ba Isirayiri nti bafulumenga buli ku makya bagende bakuŋŋaanye emmaanu, bayite bookye balye, ey'olunaku olwo tebatereka.
naye bwanatuuka ku lunaku olwaddi olwa Friday luyita olunaku olw'omukaaga ng'enkeera Ssabbiiti bakuŋŋaanyenga komeri mmeka 2. Ebyo bisoma mu kitabo kya Kuva essula 16. Lwaki komeri 2? Nti emu banaagiryanga ku lunaku olwo, endala yankeera ku Ssabbiiti kubanga ku Ssabbiiti tebeerengayo. Emmaanu eyo gye baalyanga mwana wattu okimanyi nayo yali yetegeeza Yesu Kristo. Yokaana wuno yabyogera mu ssula ey'omukaaga olunyiri kansomero wa 3 otegere kye ŋŋamba. Yokaana enjiri essula ya 3 egamba etya? Egamba nti bajjajjaffe baaliiranga emmaanu mu ddungu nga bwe kyawandiikibwa nti yabawa emmere okulya eyava mu ggulu. Awo Yesu n'abagamba nti ddala mbagamba nti Musa si yabawa emmere eva mu ggulu, naye Kitange yabawa emmere ey'amazima eva mu ggulu. Kubanga emmere ya Katonda ye eyo eva mu ggulu ereetera ensi obulamu. Awo ne bamugamba nti Mukama waffe tuwenga bulijjo emmere eyo. Wulira Yesu bw'akawaŋŋamula. Yesu n'abagamba nti nze emmere ey'obulamu, ajja gye ndi enjala terimuluma, anzikiriza ennyonta terimuluma n'akatono. Olaba si erwazi lwe baagambye lwe baakubangako lwavangamu amazzi. Yesu Kristo kakati yeekakasa gye bali nti bassebo eri emmaanu bajjajjama Abayisirayiri gye baalyanga eyatonyanga ng'eva mu ggulu. It symbolized Jesus. Yali etegeeza nze kakati nze gwe mugenda okulya kino nakyali kyamutawaana gye bali, kyali kiyinza okumuviiramu akabasa okugamba nti ate gwe balina okulya, naye nga kyategeeza ki nti the other one was a physical food but am a spiritual food. Nze temugenda kundya nga bwe mwalyanga emmaanu wabula munzikirize. Kitegeeza nti n'emmaanu yennyini yali etegeeza ani? Gamba nti Yesu Kristo. Olwazi twamaze okululaba mu bubaka bwange bwayita nti olwazi olwatambulanga n'abaana ba Isirayiri lwali lutegeeza ani? Yesu Kristo. It symbolized, it was a symbol, kaali kabonero akategeeza ani? Yesu Kristo. Kitegeeza nti akabonero ako bwe kaatambulanga bwe baalabanga olwazi, it symbolized the presence of Jesus Christ. Gwongerayo kaakano olwali olwo mu kitabo kya Kubala gye mbisoma bino essula ya 21 ng'emisota giruma abaana ba Isirayiri, giruma abaana ba Isirayiri, giruma abaana ba Isirayiri ne gifuuka emisota, emisota ne gifuuka emisota. Naye bwe gifuuka emisota, Mukama Katonda kyava ayita formula mwana wattu eyeewuunyisa. Kitabo kya Kubala kiruwa mu Bayibuli yange mwekiri era kiteekeddwa okubeeramu. Kubala njagala nkutwaleyo mangu nnyo mu 21 muwulire ekigambo ekyedomola. Abantu ne bajja eri Musa ne bamugamba batya nti twonoonye kubanga twayogera obubi ku Mukama ne ku ggwe. Saba Mukama atuggyeko emisota nga gifuuse emisota. Ndi mu kitabo kya Kubala essula ya 21. Mukama n'abasindikira emisota, yabasindikira emisota ne gibatawaanya kubanga baali bajeemu bamujeemedde. Abantu baleka bakabira Musa ne bagamba nti sebo tuwonoonye kitabuse. Wulira olw'omunaaluga nti Mukama n'agamba Musa nti weekolera omusota ogw'omuliro oguteeke ku mulongooti. Awo olunaatuuka buli alumiddwa bw'anaagulaba oba bw'anaagutunulangako anaabanga mulamu. Musa n'abagamba nti mukole ekyo. Bakatwewungu abali staboni ab'emputtu nga bagamba nti oyo sayansi namunagaani. Nyinza okutunula ku kintu kye baakoze ekitayogera ekitatambula, nyinza nti okumala obudde nga ntunula ku ekyo, era baafanga n'obusago bwabwe. Naye mbwe abaagutunulangako baawonyezebwanga. Naye Yesu amala kujja n'akawaŋŋamula. Kankutulayo mu ssula ey'okusatu eya Yokaana. Yokaana enjiri essula ey'okusatu olunyiri lwa 14. Yesu akaati atutegeeza agamba atya nti nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu, bwe kityo n'Omwana w'Omuntu kimugwanira okuwanikibwa buli muntu yenna amukkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo mu ye. Gamba nti aleluya. Wuliriza, mu mulembe gwa Isirayiri oba mu biseera by'abaana ba Isirayiri, emisota gino egyabalumanga gyali gitegeeza kibi, gitegeeza Setaani. Naye omusota guno Musa gwe yakola n'aguwanika waggulu in particular, ate era musota gwo gwali gutegeeza ki? Gwali gutegeeza Yesu Kristo. Ekibuuzo, Yesu Kristo kye kibi? Yesu ye Setaani? Yesu kye kiki? No. Yesu Kristo bassebo okusobola okutulokola yalina kwetika bibi byaffe. He became an outcast. Yafuuka ekibi ku lwaffe. Pawulo akyogerako eri mu Bakolinso nako nkagireyo ddala tusobole okubanga otambuliramu otegeere nti Yesu Kristo ono he was at first symbolized. Bakolinso ekyokubiri
essula yino yakutaano olwabirimu olumu lugamba lutya nti ataamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe ani Katonda bwe yamuwaayo. Yesu n'afuuka ekibi ku lwani ku lwaffe ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Kitegeeza ki? Nti Yesu Kristo bassebo nga bw'agambye nti nga Musa bwe yanika omusota mu ddungu n'omwana w'omuntu kimugwana okuwanikibwa ku musaalaba buli yenna amukkiriza aleme okufa naye abeera n'obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Kitegeeza nti omusota guli Musa gwe yawanika it was a symbol, kaali kabonero akaali kategeeza Yesu Kristo. Tingi Yesu Kristo ekiseera kirituuka naye najja n'azaalibwa n'awanikibwa ku musaalaba. Omuntu okumuwanika edda ku musaalaba kyategeezanga nti oyo afuuse kikolimo, akolimiddwa, is an outcast, kulinga kuwanika kalabba oba ozizza omusango gwa Nnaggommola. Yesu Kristo bassebo yafuuka omusango gwa Nnaggommola ku lulwo ne ku lwange, yeetika ebibi byaffe ffenna. He was condemned on your behalf. Yafuuka ekibayibuli egambye nti Katonda yamufuula ekibi ku lwani ku lwaffe ffe tulyoke twambazibwe obutuukirivu bwa Katonda. Gamba nti aleluya. Yesu Kristo bassebo n'olwekyo omusota guno kaali kabonero akategeeza ani? Akategeeza Yesu Kristo. Njogera ani ndeka ani? Musa yennyini mwene mwagala nnyo bwe musomako mu Ebbulaniya wano. Kankutwaleyo okwo. Musa okimanyi nti naye yali kabonero akategeeza Yesu Kristo. Twasomyeyo okwo mu kyokuyiga ekyayita mu Ebbulaniya essula 3. Kansoma olunyiriro olusooka nzikireko wansi aga nti kale abooluganda abatukuvu abalina omugabo mu kuyitibwa okuw'omu ggulu. Naawe olinayo omugabo? Sala gonna okkirize Yesu olyoke obeere n'omugabo ogwo. Mulowooze omutume era kabona asinga obukulu ow'eddiini gye mwatula Yesu eyali omwesigwa eri oyo yamulonda era nga Musa bwe yali omwesigwa mu nnyumba ye yonna. Kubanga oyo asaanyizibwa ekitiibwa ekingi okusinga Musa. Kyenjagadde okugyayo kye kiruwa nti Musa omulimu gwe yakola oba lolo ye yazannya yali efaanako neya Yesu Kristo. Kyali kifaananyi ekyali kitegeeza ekyo Yesu Kristo kyali agenda okutukolera. Nolwekyo Yesu Kristo Musa kaali kabonero. He was a symbol. Nyinza ogamba he was a physical high priest. Kati Yesu Kristo ajjanga spiritual ow'omwoyo. Nolwekyo Musa kaali kabonero. Embuzi ya Mukama wali ogisomyeko mu kitabo ky'Abaleevi essula 16. Baleevi kankutwalayo mangu nnyo. Mu Baleevi ojja kusanga wano waliwo embuzi 2 ezoogerwako. Naye embuzi zino nga zirina kye zaali kitegeeza. Ky'Abaleevi essula yino ya 16 nsoma olunyi lwa 8 lugamba nti awo Alooni anaazikubiranga akalulu oba obululu embuzi zombi. Baayitanga embuzi mmeka? 2. Kati Alooni nga kabona wa Mukama ng'alina okuzikubirako akalulu. Akalulu akamu ka Mukama gamemu bwe yagwangako akalulu ng'eyo ya Mukama. N'akalulu akubiri ka Azazeeri ye embuzi eri endala. Embuzi eya Azazeeri yali esimbolizinga Sataani. Embuzi eno yakubirwanko akalulu yagwanko akalulu akasooka yali esimbolizinga nga Mukama Yesu Kristo. Nolwekyo embuzi ezo ku lunaku olw'okutangira lwe baakolanga omukolo guno olw'okukuba akalulu ku mbuzi 2 eriwo egenda okubeera eya Mukama eriwo egenda okubeera eyani? Eya Zazeeri. Kati embuzi eno yagwanko akalulu akasooka nga eya Mukama. It symbolized Jesus. Kankuzeemu byafaayo by'ensi. Okimanyi nti ne Yesu Kristo ku Saddaaki bwe baamukubirako akalulu Piraato ng'amaze okukakasa nti talina kibi kyonna, talina musango, weyandibadde agambira nti bamutaagende kyava bagaana bane omusajja nze mulabi talina mutaane mwe mugamba mutya kuba biri nti ani bagenda okukuba akalulu mbateeremu Yesu yaba agenda ayine oba balaba. Ensi yassalawo bate balaba batte omwonoonyi batte eribbi eritemu liyine liddeyo libonyebonye ensi Yesu Kristo omulokozi w'ensi ne bamuwaayo. Ng'embuzi ziri 2 bwe zaakubiranga akalulu naano akalulu kajja era kawunzikira ku Yesu Kristo n'abeera nga atuukiriza kiri ekyakubirwanko akalulu. Naye njagala kutegeeza omwagalwa wadde bamukubirako akalulu naye kyatuukirira n'afa ku lwaffe. Sitaani bassebo alindiridde ekinaddirira si birungi byerere wabula kuzikirira emirembe n'emirembe. Kaakati olwaleero bassebo njagala kuwunzika ngamba bwe nti
yagambye nti omuntu abaninyanga olw'ebyokulya oba olw'ebyokunywa oba olw'emyezi egiboneka oba olw'embaga oba olwa sabbiiti, ebyo byonna kyali kisikirize ekyebyo byali bigenda okujja. The reality ekikulu ye Kristo Yesu. Ebyo byonna obubonero buno bwe tuze tuyiga bwonna bwali busonga ku Yesu Kristo. Yesu Kristo bw'amala okujja kaakano tetukyabutambuliramu, tetukyetaaga kusaddaaka ndiga. Totawanya ndiga mu gisaddaaka era mwabagenda ku lubaali ne musamira ebyekisirusiru kubanga mwagana okukkiriza Yesu Kristo. Kikikusamiza n'otukana okusaddaaka omwana wo, n'otukana okusaddaaka mukazi wo, n'otukana okusaddaaka buli kimu. Naye ate mwana tuziremunya Setaani naye mwana wattu ebintu abimanyi. Saddaaka ye tebamuwa mbizi, sirabanga bwe bamuwa saddaaka ya mbaata era naye abimanyi nti ebyo si birongoofu. Ako kakulekedde kalowoozeeko. Era ayagala ndiga, ayagala mbuzi, ayagala bintu ebifaana bwe bityo, kugamba mugere ebifaana bwetu naye ayagala bitukuvu bya Katonda. N'ekinyagala okujyayo kye kino nti ebyo byonna bye tulabye byonna byali bubonero. They were all types which were pointing to Jesus Christ. Tulabye ebiwummulo, tulabye ebyayokebwanga ebyokulya n'ebyokunywa, emyezi egiboneka n'ebiwummulo bya sabbiiti, byonna byali bisonga ku Yesu Kristo. N'ebyo byakoma. Ne sabbiiti y'obutonzi ekyasigaddewo kubanga eyo ekakasa erina mu constitution ya Katonda. Bino sabbiiti endala zino zisomeko mu baliivi teziri mu constitution ya Katonda, teziri mu mateeka ga Katonda 10. Ne sabbiiti y'olunaku olw'omusanvu eri mu mateeka 10 ekyasigaddewo ng'ekiwummulo ekitukuvu ekya Mukama Katonda. Ekyasigaddewo ng'okujjukiza nti Mukama Katonda ye mutonzi wo. Ekyasigaddewo okukakasa nti Yesu Kristo ye mulokozi wo. Saba Mukama akubeera omwagalwa. Ng'osuula ebbali obubonero bwonna ffe obutaatugasa era butaatambuliramu katukkirize Yesu Kristo yafa ku lwaffe. Katwetalire Yesu Kristo ng'omulokozi waffe. Tutambuliramu ne Yesu Kristo tujja kubeera bawanguzi. Kyava yatulekera ekijjukizo ekikulu. Ke kabone okugenda okuleka ke twasigaza kokka. These are the only emblems oba symbols ezikyasigaddewo nga ziraga Yesu Kristo ze ziruwa. Ku lunaku olwo ng'anaalibwamu olukwe bwanaamusaddaaka ekiro ekyo kisomako eri Matayo essula ya 26 yatoola omugaati n'akola atya neyebaza n'abagamba nti guguno mugumenyemu mulye kubanga gwa mubiri gw'empaayo ku lwammwe. Bw'atyo n'ekikompe neyebaza eri Mukama Katonda n'abagamba nti munywe ku kino kubanga guno gwe musaayi ogwaki ogw'endagaano oguweebwayo ku lw'abangi. Pawulo ekyava akinyweza wenjagala nkutwalira wano mmalirize. Bakolinso ekisooka essula 11. Bakolinso ekisooka essula 11 nsoma olwa 23. Gwatira okwagala okukwata emikolokolo n'emikolokolo ne byotategeera n'oleka ebiggwanira okukola ate n'okola ebitagwanidde kukola. Wuliriza, kino kye kikulu Mukama Katonda kye yatulekera ng'akabonero akategeeza okufa kwe. Kubanga nze naweebwa, nsoma Abakolinso ekisooka essula 11 olwa 23, kubanga nze naweebwa eri Mukama waffe era ekyo kye naweebwa kye nabawa mmwe nga Mukama waffe Yesu Kristo mu kiro kiri kye yalirwamu olukwe yatoola omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'ayogera nti guno gwe mubiri gwange oguli ku lwammwe, mukolenga future and continuous, mukolenga bwe mutyo olw'okunzijjukiranga nze. For purposes of remembrance, olw'okujjukira Yesu Kristo yatulekerawo enkola eno ey'okusembera ku meeza ya Mukama waffe. Nga tusembera ku meeza ya Mukama waffe mulimu ebintu bibino, mulimu bisatu actually. Number 1 wantakyogerako kikigambo ekyokunaazaganya ebigere. Tusomako eri mu Njiri ya Yokaana essula 13 olwa 12. Naye ate kakati wano amala n'akulaga nti mulimu n'omukolo ogw'okumenya omugaati. Gutegeeza ki? Gutegeeza omubiri gwa Kristo ogwaweebwayo ku lwaffe. 25 n'agamba nti era n'ekikompe bw'atyo bwe yamala okulya ng'ayogera nti ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange, the new covenant in my blood. Mukolenga kigenda mu maaso, mukolenga bwe mutyo buli lwe munaanywangako olw'okunzijjukiranga nze. Kyava akola conclusion and summary in verse 26. Kubanga buli lwe munaalyanga ku mugaati guno ne munaanywanga ku kikompe munaayolesanga okufa kwa Mukama waffe okutuusa lwalijja. Bassebo ne banyabo, omwagala gwampuliriza, Mukama kye yatulekerawo kyagala tutambuliremu ekitegeeza okufa kwe kusembera ku meeza ya Mukama waffe.
Manya omaze ebbanga ddene nga weesulubabba emmeeza ya Mukama waffe. Olw'obulamu bw'otambuliramu buli ddati, kubanga bw'osoma Olunyiriri oludakaaga kyanaavanga azza omusango ogw'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe, buli anaalyanga ku mugaati oba ananywanga ku kikompe kya Mukama waffe nga tasaanidde. Kati obutasaanira abo onootambula nabo paka ddi? Weekeberewe. Mukama akuteekeddewo formula, akulaze obulamu bwo, Omwoyo Omutukuvu akyakola, akulaze obulamu bwo bw'otambula nga buli ddati. Weenenyere Mukama Katonda. Salawo olwaliro otandika obulamu bujja. Osobola okuba nga osobola okwetaba mu mukolo nga guno. Kyekijjukizo ekikulu Mukama waffe kyatulekera. Si Christmas, si kulya bitafutafu birala byonna. Ekijjukizo ekikulu ekiri spiritual, eky'omwoyo, ekiri bibiliko, kwe kusembera ku mmeeza ya Mukama waffe. Holy Communion. Lord's Supper, Mukama waffe gyatulekerawo. Kijjukizo ekikulu, ekijjukizo okufaako ku musaalaba. Ekijjukizo omubiri gwe gwe yawaayo n'omusaayi gwe yayiwa. Nsaba Mukama akusobozese okwetwalira Yesu Kristo. Ng'abaana ba Isirayiri baalyanga emmaanu ne bakwatanga embaga zonna, byakoma ku Yesu Kristo. Gwaliro olina omukisa nti you are now dealing with the reality, and that is none other than Christ Jesus. Mukama asaba kubeere. Leero lwaki tomwetwalira Yesu ng'omulokozi wo? Lwaki tobeera mu abo abanaasobola okusembera ku mmeeza ye? Osobola okuba nga obulamu bwo bweyongera okuteekebwateekebwa olw'okumusinkana. Bwe yali ng'amaliriza embaga eno yagamba nti omugaati guno n'ekikompe kino kinywedde n'ekino ekibala kinywedde, sigenda kuddamu kubiryako nate paka mu mbaga ey'omu ggulu. Kyekikwagaliza gwe musajja gwe ne mukazi gwe, kwe kubanga embaga eyo ey'omu ggulu naawe onoogibeerako. Engeri yokka gy'oyinza okugibeerako kwe kakasa ng'erinnya liwandiikiddwa mu kitabo ky'Omwana gw'Endiga. Oyattibwa kuva kutondebwa kw'ensi nga Yesu Kristo. Nsaba omukkirize weenenye obulamu bwo obukadde otandika obulamu bujja, kubanga omuntu yenna abeera mu Kristo abeera kitonde kijja ebidda nga biweddewo laba nga bifuuse bijja. Lwaki obulamu bwo tobuzza bujja nga weetwalira Yesu Kristo? Lwaki obulamu bwo tobuwa eri Kristo otandika obulamu bujja? Mukama nsaba kumpeera omukisa. Nsaba Yesu akuzze bujja. Njagala kukusabira Mukama akuwa amaanyi. Katusabe. Katonda waffe nkwebazizza, weebale otulazi enkola zo nga zaawala nadda. Ozze ng'otambulira mu bone, wajja ng'otambulira mu bone n'abaana bajjajjaffe bwatambuliranga, naye nga byonna biraga Yesu Kristo. Tutegedde Mukama olwaliro ng'omukisa gwe tulina kwe kwetwalira Yesu Kristo okubeera ensulo, okubeera emmaanu, okubeera ensulo ey'obulamu, okubeera entandikwa empya mu bulamu bwaffe. Oyo yafuuka ekibi ku lwaffe. Nsaba Mukama afuuke ekitundu ekijja mu bulamu bw'omuddu we n'omuzaana wo. Tulongoose ddala, tuteeketeeke tusobole okuba nga tunaakusinkana ku biro ebiggulu. Neegayirira ekisa kyo n'okwagala kwo n'omukisa kabyongera okubeera wamu naffe, era tuwanguze ensi eno. Mukama tubeere wamu naawe emirembe n'emirembe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nsaba Mukama akunkuumire. Sigadde ne Richard Kasumba okuva mu Restack Foundation Ministries. Essimu yange 0774 433 135. 0774 433 135. Oyinza okukozesa eri ku WhatsApp 0759 527 177. 0759 527 177. Mukama akunkumire. Beera bulungi. Bye bye.